Abatuuze ku kyalo Nakitokolo ekiri mu tawuni kanso y'Ekyengera abaguddemu ekyekango. Mutuuze munnaabwe nga ye muduumizi wa poliisi y'ekira ayimbisibwe Julius bw'akubye mukyala wa Anita Namusoka amasasi n'addusibwa mu ddwaliro ng'ataawa. Abantu waliwo mutuuze waffe omu DPC wagana maka wa DPC wano yakubye mukazi w'amasasi era nze nsoose okutuukawo ne mukubye muka DPC nasiraba nsonga eriwo yonna DPC we kujja tukebere tutuukawoko naye amaze n'afuna essimu okuva wa mukulu munne omukyala yakoseddwa ku mukono bagee basasi lyamukutte ku mukono yali mu ddwaliro Kisubi babaze n'omutereeza nti omukyala ali mu mbeera nnungi. Bino bibaddewo mu kiro ekikeesezza olwaliro nga we tutuukidde maka ga Fanda ayimbisibwe tusanze abatuuze beebulunguludde wabula nga bano bagaaniddwa munda nga naffe tetukkiriziddwa kuyingirayo okuggyako abasirikale mpozi n'abakulembeze b'ekitundu. Azinga abantu ffe ab'ekyalo tebatuganya gendayo. Abasirikale boje bali bakyayikolayo bagana kubaddewo era bagenda kukola mu mbeera y'amakooti nga waliwo embeera nti ani bali bagala kukola divorce netabirawo ne bagenda mu kooti nate oluvannyuma tebaddingana wadde kooti yalinanga eraga nti omukyala era yakiraga omukyala tava waka kale ne baddingana mu mbeera nti nanyini maka gano yazze atuze ku mukyalo obulabi kuba tubali tutidde nnyo batugamba nti yamusse naye tumanye tusegedde ekituufu nti esasi lyamukutte bukwasi ku mukono. Abamu ku batuuze boogedde ku ngeri gye bafunyemu amawulire gano olwo ne badduka zambwa balaba ogubadde. Wali omukyala bamukubye amasasi nemubuuza ludda n'atulagirira ku kikomera bamukubye lwaki kisimanyi. Oluvannyuma ssentebe w'ekitundu kino Warakira Augustine afulumye n'akakasa abatuuze nti omukyala yakubiddwa amasasi akyali mulamu nga yakubiddwa omukono era ng'ali mu ddwaliro Ekisubi gye yaddusiddwa okufuna obujjanjabi. DPC okuba omukyala w'essasi omukono naye yamaze oddimukuba alisanga 8 n'agenda ne ripooti nga poliisi ekakungube kati ali mu ddwaliro omukyala ali mu ddwaliro Ekisubi gye bamujjanjabira era kati bwe twogerera kati bamukozeeko operation ne kati poliisi yeeyingiddewo ensangi kuva ku division. Ssentebe Warakira n'akulira ebyokwerinda Ashraf Ssemwogerere bagamba nti abaagalana bano baludde nga baggulana ng'ekyasinze okusajjula embeera Fanda ayimbisibwe okusanga mukazi we n'omusiguze mu nnyumba ye. Ntaba yavudde ndoozi omukyala oba omwami yafunawo ku mawulire oba omukyala ng'alinamu omwami gwayagala omulala kuba amawulire gaffe gwe tufunyeeko alinamu omuntu gwe yafuna ndoozi omulala kubanga wano kirudde okumala ebbanga ffe tumalira amaka bagakwasa mukyala byaliko mu kkooti bafunamu obutakkiziganya mukyala n'omwami birudde covid agenda okubeerawo nga nnyumba tebimuwagibeeramu akomyewo nga covid amaze okuggwa. Obubaka bwe nnina ku bafumbo nti kwewaŋŋana bitiibwa nti wabeerawo oluusi asobezza nga ddala muli bafumbo omu yali badde akkakkana. Omukazi n'omwami okwagalana tebali 100 ku 100 tibaagalana teri alina nsobi waani wa munne ensobi zibeerawo naye ggwe mwembi olina obutagendera sipiidi 100. Tugezezzaako okunoonya ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango abeeko kyayogera ku nsonga eno wabula nga kaweefube waffe agudde butaka.